Let me tell you, Minor. I know this. Good morning, Bujumbura. Chameleon FM. Alright, Dr. Jose Chameleon yeyongedde okulaga etabbu actually ku bigenda maaso ku radio station ye eri munangate wali Bujumbura Burundi binziza okubeera nga nkutuusaako kakati nno baatandise dda munangate okuweereza oba okutestinga system abadde ne wizo nabyo ngenda kubeera nga mbikulagako mu katambi kosaate omuyimbi Alien Skin avuddeyo n'agamba nti nno yesi Munnayuganda nti mu America naye bannange Alien taggwayo so maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako kakasa nti osubscribinga kosaate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba wabula nga bwe nkutandisizza nti Dr. Jose Chameleon yeeyongedde okulaga etabbu ono nno yaakavaayo era nga navuddeyoko by the way n'enkubuulyako ku bimu yavuddeyoko n'aggulawo leediyo Bujumbura. Good morning, Bujumbura. Chameleon FM. Oh my God, here we go. I met Minor. We were doing a promotion. I was a little boy. 94.9 Chameleon FM. Munsi wali munangate Burundi kakati nno alabiddwako mu butambi obw'enjawulo nga system nga bali mu gitestinga muganda wange kibadde kikambwe. Good morning, Bujumbura. Chameleon FM. Good morning, Bujumbura. Chameleon FM. Kosana kano akatambi abadde ne wizo nga bali wali munangate mu studio nga bali ku mpewo era nga boogezako kulaba Chameleon FM wabula nga nebibadde bitambula wali 94.9 ye Chameleon FM mu ggwanga erya Burundi katumumbera nkusazeko nabagambye ennaku eziseeko emabega Chameleon yagguddewo radio station mu ggwanga erya Burundi mu kibuga Bujumbura. Eno radio egenda kuba strict the music ndongo ku ndongo. Chameleon olunaku olwaleero agambye olugendo olupya lutandikiddwawo mu ggwanga erya Burundi era bwato yeebazizza president w'eggwanga erya Burundi omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Evarista n'amugamba weebale awamu n'abantu bo okutwaniriza mu ggwanga lyammwe eddungi erya Burundi. Tuli ready okusavinga abantu. Chameleon bwagamba nti ngoma nene mumute omanyi kyabaita okukola radio radio ate n'ogikola mu ggwanga gy'otazaalwa oba n'amaanyi ag'enjawulo. Chameleon mpologoma yennyini. Kakati nno ebyo nga biri bityo nebibadde bitambula wali Dr. Jose Chameleon lady eno yagitadde munangate wali Burundi teyagitadde wano mu Uganda era nga nebibadde bitambula wali kakati njagala ompe endowooza yo golowooza nti nno Chameleon ekyokuteeka radio Burundi n'atagiteeka mu Uganda kyeyali abaza munangate mu maaso awo bibadde bitambula wali naddala ku butambi obw'enjawulo mu comment section yawo ekibadde kitambula nti kireseewa munangate bannayuganda wano naddala nga bayimbi banne Dr. Jose Chameleon so bibadde bitambula awo ku media ebyo byo mbikulekedde munangate mu comment section naye nga nkwongeddeyoko Alien Skin avuddeyo ssebo n'agamba nti nno ye si Munnayuganda agambye nti nno ye nti mu America ne bannange Alien taggwayo abadde n'ebyakakasa wano sigenda kubeera nga byonna nga mbyogera wabula kansooke mbikuweeko olabe embeera nga bwebadde mu katambi. Tiwakitegeera tuzidda mu America oba tolakitegeera naye nti obanyunywa nti mu America muwakana bwakanywa n'America temubamu kyekyo bwekiri muzeeyi wajja agamba omusajja si mu America bajja kukkiriza mu kibuli wakyali awakana tekyali awakana ebinyuma bya mirembe oba nnyo oba mpola oba siri mu America oli mu America muzeeyi katudde Uganda atoolo era ngenda tambula ebitundu byange mu America eyo yonna wekiri masecurities masitoksi masitowa
Yeah, you can't Ugandanize yourself. Yet you live an American dream. New York. Yet you live an American dream. abadde wali munanga ate ku Fangoni era abadde actually ng'ali mu kwesettinga ng'alina w'agendako era nga boogezako okulaba ku ddigi ye gy'abadde munanga ate akutte wali wonna. So kakasa nti weekuumira ku Jamina nti Yugi ebisigadde byonna gwe just bitwekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo munanga ate ku Celebrity wo gwe kati tobeera ng'osubscribinze.